Okusinza kw'abakozi ba Vision Group abakristaayo okukulembeddwamu mukomulabizi w'ennamirembe Mama Faith Nakitende Luwalira kutandise ku saa 7 ez'emisana. Mama Luwalira akubiriza bannamawulire okumanya ebiro n'okussa ku mwanjo ensonga ezireeta enkulaakulana mu ggwanga saako ne mu bantu betuweereza. Abamawulire bakusindika message nga message egenda kukuma omuliro naawe okimanyi nti okoleseza wanepa kukuma bukumi muliro mu bantu owulidde kati nga waliwo ekiseera ekimu lwe nagamba waliwo lwe mwafulumizanga bamutamyeko ng'ebitundu byonna mubiraga mu mawulire abaana obajjamu entiisa ekyomwana gyetema munye era twali tuli awo abaana ne batandika okwetema kubanga gwe obawadde ekyo kyebabadde batya abadde kisuubira nti kikolebwa. Atukubiriza n'okulembeza Katonda mu mirimu gyaffe wamu n'okubeera abeerufu mu mirimu gyonna gye tukola. Mama Faith abadde ayambibwako akulira ekitongole ekibuulira enjiri mu bulabizi bw'ennamirembe Reverend Samuel Muwonge n'abalala. Abatalina nsibuka abazimba essuubi abazimba amayumba Mukama bakwasa ku bisuubizo byabwe abatanafuddwa Mukama bafuira abaana abalungi n'abakyala abalungi Mukama wange Yesu kabaka w'abakabaka abatalina nsimbi Dawudi yagenda mu Zabuli akikunya nti ensi ya Mukama n'okuddula kwayo Katonda wange Dawudi anyweza mu Zabuli y'okusatulirwa mukaaga tolowooza okubonaabona kwange ogoye. Oluvannyuma lw'okubuulira asabidde abakozi. Nga bw'onooyogera ffenna tujja kuwulira ate bwe tumala okuwulira Mukama tubeere okuteeka mu nkola erinnya ly'ettukuvu ligulumizibwe litenderezebwa oweebwa ekitiibwa mu Yesu Kristo. Ate omulabizi w'emityana eyawummula George Sennabulya avumiridde ekyabannaddiini abasaako abaana emikono mu ngeri etasaana n'ategeeza nti kino kikyamu kubanga omulimu guno gukolebwa abalabirizi bokka. Abyogedde mu kusaako abaana abasomi 30 emikono ku ssomero lya Joy Nursery School e Wakiso bw'atyo n'abakuutira obutazungazunga mu ddiini. Akubiriza abazadde okubeera ebyokulabirako eri abaana ate bakomye okufusuulirira obuvunaanyizibwa bwabwe. Abazadde abasinga obungi bannaffe abaateekebwako emikono tebakyakulabirako kuba baali badde babe ekyokulabirako kutendeka abaana bano kubanga nze ng'omusomesa education begins at home okuyigirizibwa kutandikiraka naye wakati abaana eka bafunayo ebintu birala bwe balaba ebintu ebikolebwa eka bibalowooza nti byaliyinza okolebwa ne mu nsi. Joseph Setimba ne William Mutyaba be bakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV.